No. Bangi ku bannayuganda bakyalina endowooza nti ekitongole eky'ekitavu ekyabakozi ekya NSSF kiriwo okutereka nsimbi z'abakozi ba gavumenti oba ab'ebitongole. Endowooza eno ekosezza nnyo entambula y'emirimu egy'ekitongole kino nti kubanga bannayuganda bangi tebaagala kutereka nsimbi ekibaviiriddeko nabo kaluubirirwa mu bukadde bwabwe. N'olwekyo kati ekitongole kitandiseewo enkola gye kituumye Smart Life Voluntary Saving ng'eneegendereddwamu okusomesa abo bonna banneekolera gyange okulaba nga nabo batandika okwenyigira mu kutereka ensimbi baleme okaluubirirwa mu bukadde. Engeri ya emabegaawo NSSF eweza emyaka 4 ku mwaka. Ne mu myaka ejaana NSSF ekoze obuse 27 naye obuse obwo bwaba n'abantu abali mu ofiisi ate balinga milioni 2 ku betuyina, so si kirungi kubeera nga buli muntu weyekolera tatereka ssente. N'olwekyo tovola bange n'enkola yazzeewo empya gye tuyita voluntary oba eyeyagalidde okweterekera ngene enkola ddala twagala etagetinga abantu baffe abeekolera ssente zaabwe aba bbaasi aba taxi aba bodaboda ab'obutale kubanga enkya n'eggulu bayingiza ssente nnyingi naye ssente bwe baziyingiza ate bwe bakola ki bwe bazifulumya. Tewaliwo tteeka ligamba mbu nno limukakatako okutereka ssente buli zayingiza nga bali ab'omu ofiisi. Okusinziira ku Rebecca Mugisha okuva mu kitongole kya NSSF, enkola eno egendereddwamu okuyamba abagoba ba taxi aba bodaboda ne banneekolera gyange abalala nga mu nteekateeka eno omuntu asobola okutereka ssente buli lunaku. Sokola NSSF yapanguludde etteeka okugamba nti obanga oli mukozi tolina kulinda kubeera ng'okolera mu ofiisi kuterekera, naye buli mukozi yonna kati enteekateeka ya Smart Life ekuwadde platform oba ekuwadde ka engine kosobola okusulangayo ettondole ya ssente buli lwoyingiza gw'osula busuuzi ki tondo. Rebecca agamba nti omuntu mu nteekateeka eno ensimbi z'asobola okuzifuna mu kiseera kyonna w'aba azaagalidde singa aba aziterese okumala omwaka mulamba. NSSF Smart Life Saving nze nga nze omuntu nkisanyukidde nnyo ate nga kimanyi kigenda kuyamba bannayuganda bonna. NSSF abasinga tubadde tugimanyidde mu kuyamba abatereka bye bakola abafuna omusaala. Anning yava wali we tukirowooleza nti abafuna omusaala bokka be bakozi kati eyasoma n'ataasoma era tulina okuba nga tweterekera akasente. Smart Life Saving okuviira ddala ku mwaka omulamba akasente buli mwezi oba buli lunaku akasente kosevinga bagenda kubanga bakazaazamu so nsanyukidde nnyo kitugase ffenna nga union. Bo abagoba ba taxi ne bodaboda betwogeddeko ku nteekateeka eno bajaniriza nga bagamba nti gavumenti n'ekitongole kya NSSF babadde babaleka mabega kale nga tebalina basinziira kutereka nsimbi nga bagamba nti enteekateeka eno bagenda kugijjumbira. Kati ate ffe bamufuna mpola obudde obutambula emyaka ne gigenda nga gigenderera kuba tutasobola kuvuga mapikipiki. Awo ate ebintu ebinene bwe bitulemera abaana baffe ne bakomekkereza nga tubasomesezza ne tubakomya abantu awatayinza kubayamba kufuna mirimu. Abaana baba natutuuka ku university tuba tetulina ssente za university. Essente ezizimba ennyumba nazo nnyingi nzibwa okutereka n'oziweza omulundi gumu. Ezigula poloti nnyingi, ezigula piki nnyingi. Kati ne tusalawo NSSF kasayita ka product ke bayita Smart Life nga kasobozesa owa bodaboda okutereka ssente ezo z'asobola okutandikira ku 15,000 ate nga ssente ezo asobola okuzifuna mu budde obutono mwaka gumu, myaka 2, myaka 3, myaka 5 kuba twali tutya NSSF olw'okuba ssente ezo zaali ziwaayo nga bagamba za myaka 45. Neki yaleeta ssente zisobola okwesigasira nti mwaka gumu njagala kuzimba kayumba, mwaka gumu njagala kugula piki, mu myaka 2 njagala kutwala mwana ku university. Ne tusalawo ne tudduka era NSSF enkola empya kubanga ffe nga ababbaasi ng'ogyeko baganda baffe ababodaboda n'abataxi ababbaasi tukolera musaala olwedde bakama baffe babadde batuwa omusaala naye nga bw'oyogera ku kigambo